Taata w'abaana omukaaga addukidde mu kkooti ng'avunaana abaana be wamu n'omukyalo olw'okumutulugunya. Ono amanyiddwa nga Sebuliba Disan ng'aweze egy'obukulu 63 agamba nti nga 26 omwezi ogw'E11 mwaka 2022 mu kitundu ky'e Namaama mu divisioni y'e Lwagala yalumbibwa abaana be nga bayambibwako n'abantu abalala ne bamukuba emiggo emizibu. They did beat us. Nga tugamba abasirikale bane abano mu arresting baveewo abasirikale bali babasasudde. Nga tubagamba uno mu mutwale anti katwogeremukko naye. Obuzibu buva ku nsonga za bya Busika era nga Sebuliba yagezaako okukyusa Busika asobole okutunda ettaka lya famire. N'abaana be n'abaana bange n'abaana baffe banzirako ne banvuma ne bantulugunya. Waliwo oyo omuwala bamuyita Saara yagenda nankwata obusajja nankuba wansi ennume y'ekigo. Bwe yamala okunkuba ennume y'ekigo nti yakuba gwe buli kaseera ne bakuba tofa bakuba towaaba. Myaka 13 maama waffe omuzadde w'abaana 7 omuyita girlfriend watutwala ku musaayi ng'abaana babo be wali weegaana nze bali bakanzala wanneegaanirawo from day one. Oyo ndowooza mu wiiki nnyinza okugira ng'omulundi gumu kubanga ewaka tasulawo alina abakazi abalala gy'asula ewaka yaggalawo yalina ekisumuzo ekiggula mu maaso yeyeggulira ffe tugula buzigala gye tuyitamu. Abaana wamu ne nnyaabwe bakiwakanya era Sebuliba kwe kusalawo abatwali mu mbuga ez'amateeka okukakkana ng'abaana b'omukaaga batemeza amabega wa mitayimbwa. Bano kuliko Kayongo Brian Omusika, Male Ivan, Mbatudde Anita, Settuba Disan, Namukwaya Rita, Nakatudde Sarah ne Nankabirwa Sarah nga kw'otadde maama waabwe. Grandkids baliwo 13 balina ogenda ku ssomero batata be bali wano emirimu gyonna katubagifiisiza balina okukola. Ono alina abaana 4 ono alina 2 ab'omukaaga bali waka batudde. Singa obadde ng'omuntu jjajja waaba abazzukulu ng'olinamu akasa singa wadde emmere nga jjajja nti olinamu akasa nze simanyi bwe basemana kumpa mmere. Olaba ndi mu kaseera kazibu era ni mu kaseera katyabaga neekubidde enduulu mu b'obuyinza era buli kintu kyonna fayiro eno ow'ekitiibwa omulamuzi erimu obuntu nga nsaba obuyambi n'ensaba ne divorce byonna ow'ekitiibwa omulamuzi nga byonna. Bano olwaleero baleeteddwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Makindye Patience Tukundane era nga basomedde emisango 2 okuli okukuba taata waabwe nga bayambibwako abantu abalala wamu n'okumutuusaako ebisago. Wabula mu kkooti mulabiseemu Katemba omulamuzi ono bw'awadde omwaganya taata w'abaana bano okubaako ky'ayogera akakasizza nti abaana baamukuba. Ne bawandiikira poliisi ne bagamba mugende mubakwate babakwateko katono bwe bati nga bavaawo. Sebo ow'ekitiibwa omulamuzi nnyabo ow'ekitiibwa omulamuzi nze ndi mu kaseera kazibu nnyo amazima ga Katonda. Abaana bano kye bankola sikimanyi na kukimanya. Olaba ngenda n'okujja awaka n'ensanga omuvumanga nabo gagamba smart wamu anya lyakutuba ebikondi n'afunya n'amukuba kufa abalinzi oba kukuba. Abaana nga bakulembeddwamu Kayongo Brian ne Mbatudde Anita bawakanyizza ebigambo bya taata waabwe. N'osirika busirisi n'oyimirira buyimizi byagamba n'otunula butunuzi nga tulina kyakukola. Ebyana bya Saara era noza ne muntandika okiraka tagambye na gundi. Watwala ku musaayi wasasula ssente wawaayo $2,200,000 n'omugamba azikyuse. Omukazi lwakuba yali muzadde nnyo. Lwakuba yali muzadde ki? Oli muntu agulirira buli kimu. Olina bad influence y'abano kati wano ono yeefudde nakayiwa Peter yeggwe Sekamatte. Yeggwani gwe Sekamatte. Wano wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu ng'abaana balangira taata waabwe okubakoza akagiri ku ttaka jjajja waabwe lye yabalekera.
Munnamateeka wa bano Dick Kisiira wasabidde omulamuzi okuwa abantu bano akakalu ka kkooti basobole okwoza nga bava bweru wabula nga ye maama wa bano Nankabirwa Sarah atemera mu gy'obukulu 58 ono ye taleeteddwa mu kkooti. Munnamateeka Dick Kisiira agambye nti emisango gino gyonna mijingirire ono ayagala kubba Busika. Kimuwa obusika ebiseera ebyo teyakirabamu makulu. Kati obudde bumutuuseeko awulira ayagala okutunda ettaka. Abawi b'amagezi ne bamugamba nti okutunda obulungi sooka ofune obusika. Nga bamugamba taddamu kwabya lumbe olw'omuntu eyayabizibwa edda n'omusika waali amanyikiddwa. Kati ye ne yeekwatako n'ab'ekika abalala ne bagenda eyesingo ne baddamu ne baabya olumbe. Kati najja ku mwana we amuggyeko ekifundikwa ekiraga nti kati ye musika. N'omwana we bamuwa obusika yabadde ayine mu nnyumba ya jjajjaawe mwasula. Kati we wavudde akavuyo awo nga taata ayagala ayingire mu nnyumba afune ekifundikwa abba obusika. Nankabirwa Sarah maama w'abaana bano kati amaze wiiki 2 mu kkomera wabula ng'omulamuzi alagidde ono naye aleetebwe mu kkooti. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.